So Wile Mukabi yayingirawo diye. Yayingirawo mu 1983. Nga wamaanyi nga bw'omulaba taddiriranga. Pozi yaddiriramuuko ng'avudde mu Peking. N'agenda akola ekibiina bakiyitanga Talanta. N'agenda ne baganda be ne bakyala be, manyi yalina abakyala bangi. Manyi kati ennaku zino mulokola abuulira enjiri. Abuulira enjiri kituufu. Naye mulaasi. Ate mulaasi. Manyi ye wali okimanyira abalaasi ate be balokola abatuufu. Mbadde sigendereranga. Abo bonna. Tolabanga ne Bob Marley ne baani bonna nga bw'owulira music waabwe. Yali gundi, religious. Bagundi ba Peter Tosh. Bonna babeeranga mu music waabwe nga bw'ati. Koja bano bagundi bajjiramuwa. Baani? Walukaga. Walukaga bazze. Walukaga ajja mu 9 mweka. Chiwewa ajja luvannyuma awo ajja tuli mu Peking. Najja n'ayigenda abuutikira abantu bonna abajja. Gerard Chiwewa is a very good singer. And a very good composer. Gerard Chiwewa muyiiya mulungi nnyo. Ayiye ebintu ebibye yekka naye. Zikuni babaita ntwalira kameme mama. Bo ezo zena ntwalira kameme. Bwayiye ekintu efuuka gundi. Efuuka ngombo. Yayimba oluyimba lwa Buganda enkuuka olw'enkuuka buli muntu n'azirika. Yo Gerard Chiwewa original. Obaali baana baffe bonna be bayimbanga mu Peking. Era muba sportinga wa. Anti kati omwana agenda najja. Gerard Chiwewa yajja. Nga amanyi okuba ebidongo bye nga bwabikuba. Nga amanyi okweyiyiza ennyimba ze bw'atyo. Kati gwe kyokola kumukola ki? Kumumotivating. Nojja mu brushinga ko katono. Kumumotivating n'ayimbira mu mbeera ennungi. Omuntu abayimbi bonna ekibalemesa kuba mu mbeera mbi. Disenga basanze embeera nga nnungi. Bw'omuteeka mu mbeera ennungi ajja kukola ekirungi mwembi mufunemu afunemu naawe ofunemu. Koja bwe tumentioninga lwaki sikonye ku mannya gano ga Kafeero ne Basudde ne Kasozi nti bo twabasengekera gundi yaabwe. Lwakuba ndi naye wano tubakonyeeko kitono olw'ensonga omulamwa bwakuwumbawumba oba muntu atamanyi kadongo kamu ngeri ki gy'abadde atambulamu n'engeri gy'abadde. Kakati awo era bwe nabadde njala okugamba kati kadongo bwe twayingirira mu mwaka gwa 1973 awo. Abantu nga bategeka ebivulu batandise babisiba na bikaali basibya esanja biki ne bakola ebikomera abantu musasula ku mulyango ne muyingira okola ki okujja okulaba ku bayi laba ne bakuma ngolo bakuba endongo yaabwe eyo era gundi awo Entebbe Gita Singers ate emaze okuyingira eno mu 1983 yatandika system ng'endongo eyo egikuba ku stage ne bakubira ne bayingizaamu ne bass. Otandika okubiramu ne solo nga Sulaiman Mayanja nga yakuba solo ya Entebbe Gita Singers nga bass naye yali akuba bass kyamujjukira na bulungi. Naye nga nabo bonna baddaani bonna nga bakuba olimba kubanga ebyabwe tebayabanga byakalubiriza nga bakuba ne system nga tebalina tripod ezo oba stand nga tebazirina ne bayiiya system nga ku box gita gye babikwatanga Matiya Kakumirizi n'ayiyizaako microphone ng'oyimba eri kuli ng'oyimba ng'okutte wano ng'eri wano ng'ekutunuulidde bw'ayimbira Matiya Kakumirizi yagiyiiya n'atandika ogisibangako era ne batandika okuba nga oyimba olubayiiza nabo baagala bamanye lwaki box gita tesobola kuba na kye tuyita pick up. Pick up bwe buuma bwe bateeka ku ndongo neefuuka ey'amasannyalaze nga bw'ogikuba ewulikika nga y'amasannyalaze nga bw'ogikoonako bw'oti mu amplifier ewulikika kati nga bw'okoona ku waya bw'oti nga buli bupiikinga gundi eyo taaki gy'okutteko ne bugenda mpaka mu mizindaalo kati aba Entebbe be baabuyiiya ne batandika ogikubanga ne batandika okukola ebivvulu mu kibiina nga beegassa baali bagezi by then beegatta mu kibiina ekibagatta bonna ne beekola ekibiina kimu abo Baddaani Mugula Matiya Lwima Kyakamala Paulo Damulira Matiya Kakumirizi gundi Sulaiman Mayanja Paul Bamisera bonna banesega mwenge
bonna ne beegatta ne bakola ekibiina kye nga bakiyita Kadongo Kamu and Culture Company. Kamu and Culture Company era kyakola nnyo paka mu myaka gy'ekinaana paka mu 1908 nga bwe baba banaakubira bw'olanga naawe nti wooli oba okoze loosi. Olina okulanga ate nga abantu bayimba bagala nnyo endongo waawe ebiseera ebyo ng'endongo zagundi ze zisinga obungi abakongo nga bangi nnyo. Radio yaffe ng'ekuba nnyimba za kikongo nga bangi kati nga bano bwe bayimba nnyimba abantu bazitegeera bulungi ate baziwulira ku programu z'ennyimba z'abalwadde bazigulira mu nnyimba eŋŋanzi mu matalisi nga baziwulira kati nga buli bw'otuuka mu Uganda bw'oteekawo endongo y'abantu ng'abayimbi bennyini be bazze nga bayingira ne balabira ddala bulungi show yaabwe era ne baafunira ddala ssente zaabwe. Kojja oŋambye okutandikawo embeera y'okusiba ebikaali abantu okujja obbayita bye tukola tutandika kye bayita nga bwekola ekivvulu nkoze ekivvulu mujje mulabe ng'era bajja ne balaba naye ng'era nga bajja babagamba nga bagambye nti bajja kujja nga n'ebipande tebinatandika kutimbibwa nga omanye edda okuva edda nedda ebyalo oba ebifo byabanga ne kye bayita notice board. Abantu edda baali bategeera nga tebalinga abakakati nga bategeera osinga abakakati baali bategeera kati gwe nnyinza okubuuza nti mu kibuga ku paaka awo osomyewo kiwandiiko kiki bataddewo ku notice board yaawo nedda si tewali lwakuba togisomye kuba totegeera totwala budde kumanya community tokiraba tosobola kumanya every time ne ku miti gy'amasannyalaze mu Kampala mwonna kuliko notice board kuba ne bakubuulira nti eriyo kino na kino naye abantu ba leero basiru by then nga bakola batya ku kyalo nga waliwo ababanga notice board kati nga bw'olaba gwe kunabaako meeting balanga ebirango abantu batunula butunuzi wali bagambye meeting gyeri nga batunudde ku notice board. Ne mu Kampala twabangamu nga bw'oba onaazannya kati fe abaakuliramu abamu nno bajja kuseeka bakole ki fe abaakuliramu sosi abajjamu nga mmwe okulonda oba kukola ki oba kutunda buveera ku mbalaza oba kuki naye fe abaakuliramu waalingawo notice board ezaabeerangamu mu Kampala waggulu wa paaka waalingawo notice board waggulu wa paaka ng'etunudde mu kizimbe ekyo nga wali ekizimbe kye bayita Platinum awo waggulu wa paaka nga waliwo notice board ng'era ebinaabeera mu National Theatre ojja n'obisomako obisangako n'osoma olukalala waliwo ku National Theatre eriyo omuzannyo makula ga kulabako gutandika lunaku gundi guggwa lunaku gundi nga ne notice board endala eri awo mu kupaaka opposite ne Magoba Arcade nga waliwo notice board nawo ng'era nawo osobola okusoma n'omanya ebinaabeera mu bifo ebisanyukirwamu mu Odeon mu Delight mu Drive-In n'ebinaabeera mu gundi mu Nita Cinema byonna ng'obimanyirawo. Ne notice board endala yalinga wali nga wayitawo wa Hussein yenna abatamanyi Kampala bonna nti abalimu bapya bannyonnyole bajja mutegeera kati ngammwe abajja obuzzi mu kibuga ng'ebyo bivuddemu ogenda oluguudo lw'Entebbe opposite ne awali ekizimbe kati ennaku zino kibayita ekizimbe ekyo bakiyita Hardware City bakiyita Hardware City awo oba maaso opposite kale ekizimbe ekyo kyebayita Zainabu Aziz ekiri awo awo walinga Hussein nawo walingawo notice board nga nayo okumanyira ebiri mu kibuga byonna ebinaabamu omuntu omugezigezi ategeera ng'osomako nga teriyo bonna baali bategeera ng'olya era yajjanga n'atunulako butunuzi n'amanya bagambye nti baasizayo tiisi olwaleero tezijja kukola nga basoma busomi ne bategeera naye olwaleero ossa ku leediyo okumala ennaku 3 abantu ne babeera nga tebategeera kyo bagamba ne bagamba nange Mengo temujja beera mu masannyalaze olaba oba oyagala okukakasa ekyo obusiru bw'abantu b'ennaku zino oli akuwa service n'atuuka okugamba ne bannange service gye nabawanga temugikozesezza ne mugenda okwewandiisa okufuna national ID naye abasajja balajanye olwa national ID zaggwa muno ne national ID zammwe muno ne ziizino bannange muziraba abantu bonna zino bannange simanyi mitwe gye balina nze mbeewuunya era balina ebintu oluusi oli byambuza nti gwe nkokola kino ne mugamba nti nze bwe bagamba nti enkya kino nze nkikolerawo nze sirina budde bwe nnyononera mu bintu bya kisiru
ate ntuke ku ssaawa esembayo mpakuke kati oba oyagala okulaba abantu abo batalina magezi abatunuulira ebintu mu ngeri gye babirabamuyagala obirabamu bamugambe nti jangu ogulewo bank account oba afunye omulimu naye gwetaaga bank account lwajja okupapamba agenda kukima national ID apapa essaawa naye nga bamuyita naye nga babayita kuva mwezi gwa 7 omwaka ogwaggwa babayita nakakati ziri eyo koja tuddeyoko wali tumaliriza balanganga bwe bati ebivulu byabwe ne balanga ku noseboard nga ku kyalo zibeerako nga bateeka ku byalo nga 6 kadongo kamu kalikyo company bajja kubeera ewagundi mu kisaawe wali n'okuterawo amannya gaabo abayimbi bo bagamba nti naye nga bagamba okujjukira mulimu Dani Mugula kuli Safa badduka nga bamaze naye zagendanga okuwera ssaawa nga bana baayo ssaawa nga 12 zagendanga okuwera 8 nga wajjudde nga wajjudde kojja nga bwe tulina omulembe guno nti olukola oluyimba ate kati babitugondezamu ogenda ku radio osobola oteeka ku TV osobola oteeka ku TikTok n'opromotinga mu biseera by'aba Dani Mugula abo Basebadduka ba Eri Wamala kyakolebwanga kitya okutegeeza nti bannange waliwo kyendeese anti oluyimba olupya abantu baaluwuliranga nga balukubye ku radio ate ffe ng'ennyimba tuzimanya kyova olaba olwaleero sirina luyimba kizibu kuba oluyimba nemba nga sirumanyi kuba bazi kuba zaafulumanga ng'omanya nti omwezi guno ennyimba zaakafuluma 30 gundi nga nzimanyi n'abaziyimba nga gundi ezo broadcasters nga be banoonya ennyimba z'abantu so si bayimbi kuzinoonya so si ate bayimbi zeetwalira be bazinoonya kuba ejjinja bwe yafulumanga nga onaakuba otya radio programu nga tolina luyimbo zaabanga z'amakulu oluyimbo oluyigiriza abantu nga tolulina ne kati oli asobola n'okugira n'ateekako nja kuba peeva bepeeva ontegeere kube enkumbi nga ba broadcasters bebazinoonya ennyimba nga bebazinoonya gye zitundirwa mu matundiro kuba waabangawo amatundiro nga gatunda ki music nga weegali kati nga bwaliwo kampuni bagitanga Serenade yaliwo walingawo gye bayitanga Kagaabe walingawo gye bayita ASL walingawo gye bayita CBS walingawo gye bayita gundi Yeko Mukasa nga balinga ne Edimandi batte n'endala bagitanga Kisalale oyo Kisalale yali nyini kampuni eyo n'agituuma ki agency eyo n'agituuma yabanga recording agency so nga abo bayine ennyimba ezifulumye omwogenda n'olonda nga bw'onaagenda olabe DVD eyafulumye gyeyo firimu nga naziri bw'ogenda kojja abasajja bano balaba mu myaka gino tulina variety of radios variety ya TVs social media biki tewalingawo okukubagana okwaki anti muyayanira olwo kati radio oba TV anti lwakuba nti okutegeera kukugaanyi nkugambye nti nga broadcaster be banoonya ennyimba so si bayimbi kunoonya broadcaster bwe wayimbanga kirungi gwe yimba kirungi kati gwe wali osanzeeko nga mbuulirayo amaduuka wano 3 nga baleese gold bamutaddeawo nti bamutunda abamwagala be bamunoonya gyali ne bamugula oba tutegeeraganye gwe yimba oluyimba lwo olulungi mala kati nze ndi wano kale kankugambe kino nze siyinza kunoonya muntu nti munyumize byennyumya kuba mmanyi ennyumya birungi ate byenjogera wabula akwetaaga yanoonya nze manyi nzannya bulungi sinoonya we naazannyira oli ayagala kalakitayo ayagala engeri gyenzannyamu yajja okunoonya koja tolowoozaamu nti kati omulembe guno engeri gyefulya abayimbi nga bayitirivu nnyo kyekireetedde okukubagana obwo nti omuyimbi omusanga alaajana nabyo omuyimbi alaajanira gundi alaajanira ani Kaziwe Kapo
amugamba wakiri mpako nenyimbira ku stage abantu ne bamanya kiki kyayononeka okuva ku mulamwa gw'endongo kuba bye bayimba temuli bwe lwaki oboyo nina ebirungi ng'ogamba nti ate oli akoze ebibi yabamala okuwa bategeere nti oyimba bulungi biyimbe nga birungi bajja binoonya wali owuliddeko mu Amerika omuyimbi abalajana bo balwana kuyimba birungi temukuba ku radio balwana kuyimba birungi abantu ne babanoonya ne babakola ki nga bwolaba abazanyi b'omupiira okusamba omupiira teri kirabu erina fayiro za application z'abazanyi nti omuzanyi ajja kujja ng'asaba kuzanyirako abazanyi gw'ozanya bulungi ne bw'onaabeera ng'ozanya mugyabika bajja kukulaba bajja kusupootinga omwana oyo muleeto wano gw'olowooza ffe tulina essomero mu baatujja nti tuzanye nti baamala otusendeka nga batutadde wali nti balinda kutunda bazanyi oli gw'ozanya birungi n'ozanya ebintu byo era bakunonya bagamba ne bwe muba nga muli 10 oli n'agamba naye bannaye bazanya abo naye olaba gundi oyo n'oli bazanya bulungi ne bakukima kojja kusomooza ki abayimbi bano kwe basanganga abakadongo kamu kwe kubeera nga bakolanga ebintu naye nga tebalina facilitation okwata mu nsawo yo n'onoonya ssente zigula endongo n'onoonya ekinakukolera buli kimu ezinakutambuza gy'ogenda bwe muba temufunye ssente nezinakuzza nezonaawa ku banno bwe wakoze nabo nze nange namala emyaka 21 nga ntraininga okuzannya ne tuzannya naye nga sifunamu ssente naye nga ate tuzanya okuzanya nga kindi muli nga nkikola with passion yes naye nga sifunye natandika okuzanya 1972 naye nga sifunamu paka mu 1994 okutandika okujjamu kasente okufunamu ssente mu kuzanya so ekyo abayimbi kyabasumbuwanga kati bo balowooza nti bw'onaakuba oluyimba leero enkya olina kubanga ogenze ku stage ng'ofune ssente tekisoboka era kyekiremesezza abaana abatandika kuba ffe bagenda ne bajja nange njagala kuzannyanga ggwe nti zannya yalowooza nti okuzannyanga nze kyangu kale kyangu kuba okuzanya tisirina kyenteekamu kyamaanyi kukozesa bwongo bwokka nti bwe mba nzanya baŋŋambye kino bwe baŋŋamba ndizanya ng'omusajja omugagga nenkufaananira omugagga naawe obwongo bwona otandika okundaba ng'omuki ng'omugagga naye bwe oli otandika omugamba nti kale jangu ozanye ogenda kumpa ssente mmeka kyatandikirako nga ne byanaazanya tannabiyiga nze namala emyaka 2 nga saagala nga ne ssente sigisiinyangako kubanga ate nze nali nina we nagulira amabaati ne seminti nga biri waka ne tugenda okuzannya ne tukola loose eyo nembinona nembitunda asasulewo emmotoka mpe ne ku mikwano n'abaana be twabadde tutambudde nabo. Nina muganda wange bamuyita Kijambu Godfrey ye mukulu wange oyo yandibadde ayina ekizimbe mu Kampala. Kijambu Godfrey yandibadde ayina ekizimbe mu Kampala. Naye sente ze zonna ze yafunanga ng'azissa mu show zaffe nga ate ne bojja mu practice nga toyina sente zikutambuza nga nazazikuwa ng'ate waliwo n'okukwokyayo kubanga amanyi nti wadde bakuwadde zikutwala naye katolina tolina kakulya kati Kijambu awo sente zonna we yaziteera mu ki era nze namwewuunya nnyo oluvannyuma ennyo yafuna sente ate teyazijja mu byamizannyo kuba emizannyo gyo tetwafunamu jagaana afuna kati omuntu ategereka alina faamu zeeye mu Bulemeezi kati koja mu music oba kadongo kamu mwabali ku side olwo yemufunamu ssente music ono mwamufunanga mu mutya essente mmwe ngati nga olabanga abakola ezitabatya saa zino ndoza tukya balina abakola tapes ezo mwabali nga mu side y'okukola music anti ebiseera ebyo twatuka ekiseera nga abantu baagala okuwuliriza music bamwagala olwo Uganda evudde ku record players ne turntables ne 3-in-1 balese cassette tapes radio cassettes baleta radio cassettes nga music okuba naye abantu abaagala music buli omuntu abeerekawo ng'amuwulira nga alina mufunira ku tape kati ffe nga tutunda tape nga abayimbi ababa bazze bwe tukugamba nti tape yo ogyagalamu ssente mmeka ogituguze tiye njagala emitwalo 3 ffe tetukwata emitwalo 3 gya cash nemugimuwa netwawukana ffe ne tutandika
okurecordinga tapes nga tutunda eyo gundi nga kwe tutunda embera ya cassette ya tape eyo ejja mu myaka kyejo 1972 antwala ndiko kugula cassette tandika okujja twagenda okuyingira 77 nga zijjidde ddala Uganda yonna ebunye ziyingenza okuyingira mwaka gwa 95 96 nga buli wamu wonna wooyita ng'omuntu yeeguleyo kimanda 2 manda 3 manda 6 twagulanga z'amaanyi ddala omuntu ng'agula oluyimba lwena koja kwalingako nnyimba mmeka ku tepu kyasinziranga naye ng'ennyimba standard gundi yabeerangako ennyimba 6 naye nga kubeerako wakati w'omukaaga ne 10 kitegeeza omuyimbi olina okuba ng'oteeseteese nga bw'oba otunda tepu erina kuba ya nnyimba erina kubaako ennyimba 6 kubanga kati twakibaliranga nti buli luyimba lwa dakiika 10 by then ng'ate tepu yabanga ya dakiika 6 ne tukolayo ne tutuuka waliwo standard bwe yatuuka ne tugamba nti tugize ku 46 ng'ennyimba zibe 6 nga zivaamu eddakiika 46 nga mumusetinga muyimbi n'omugamba muddeyo nedda oluyimba fuba ne bwaba lukubye nga luwanvu tulukendeeza ne lusigaza amakulu gaalwo anti ennyimba nga bw'oba okuba oluyimba waliwo ebiseera woowummulira n'okuba ebidongo kati ebyo ebidongo nga bw'ogenda mu 4-track machine yebikendeeza n'oluupinga w'oyagala basigala nga byo byebimu naye nga okendeezezza gundi y'ebivuga kojja nga tumaliriza episode eno ey'akadongo kamu tetunaba nno gimaliriza naye ndi mu just ogamba olwaleero kojja bayimbi ki abo beyinza okugamba aba legends abalwanira akadongo kamu okulaba nga astandinga out tuyinza amanya ki tuyinza okumentioningako Christopher Sebadduka Dani Mugula Matia Kakumirizi Matia Kyakamala Mukaabya Steven Kiwana Paulo Damulira Sulaimani Mayanja gundi Vincent Muwonge Steven wamitanga Steven Kamparo musajja yali munyankole naye nga ayimba bulungi nnyo n'omusajja n'abalala be bakwatirira kadongo ne Bernard Nsubuga bakwatirira nnyo kadongo kamu okumala ebbanga ne Sebuguzi naye Saalongo bakwatirira nnyo kadongo kamu ne Sebata naye muteekemu kubanga naye amaze yateekuka ekiseera n'ateekawo n'essomero ddamba erijigiriza abaana abajja okuyimba Sebata Lord Fred Sebata n'aliteekawo era ndowooza nti gundi yokka eyayina academy y'abayimbi kyekibiina oba bandi eyalina academy ey'abayimbi kojja embeera y'okuteekateeka ebibiina etandika ddi ebyo ogamba nti omuyimbi ayimbira mu kakiriko oba mu kabinja mu kibiina tutandise okutereera olungi kyatandika mu 1978 twasooka kuba na kibiina kyekyo kadongo kamu Kalicho Company kadongo kamu Kalicho Company bwesasika ne muvaamu Ntebe Gita Singers ne muvaamu ne kadongo kamu Super Singers buli omu akwata eriye Matia Luyima n'agenda n'akola kadongo kamu Super Singers neyegatibwako Basebatta Ntebe Gita Singers Dani Mugula n'agenda n'agatibwako Matia Kakumirizi neyegatibwako Misera Segamwenge ne Sulaimani Mayanja ne Haji Kateregga koja kibiina kye kyawangaala ennyo ekyalwawo ebbanga bana kati kirina omukululo gwakyo ogukyaliwo Ntebe Gita Singers Dani Mugula waali era ne Super Singers ekyaliwo gundi Matia Luyima waali so bo bakikubira kikyaliwo ddala webali olwaliro wobaagalira anti waliwo ekintu kye bayita kati kiringa ogamba nti Uganda yasasika nti Uganda Cranes kasita Uganda Cranes ebeerawo oyita buyisi bazanyi ne bazanya mu Uganda Cranes kati Super Singers ye Matia Luyima wegaba bugambe nange Dani Mugula ye Ntebe Gita Singers kigisa Ntebe kubanga ava mu siga lya Mugula Ntebe Wamamba mukwano Kakumirizi akyali Matia Kakumirizi akyali mutasobola kulekulira tasobola kwabulira Dani Mugula Matia Kakumirizi ne Rose bamuyitanga Rose na Kakumirizi naye mukyala we tebasobola kumwabulira
Kojja mu biseera by'abasajja abakadonka mwalinga muzi gundi zi battles zino. Ebyo tebyabeeranga okwevuma ebyo nga tebeevuma ebyo kiri nga music bwogenda bugenzi tula wandiika endongo yeje ennyimba ekyatunda nnyo bandi ebibiina ebyo nnyimba ngono yaleeta kati nzijukira waliwo we lwabeerera ekiseera nga bali mu kibiina kimu Christopher Sebadduka ayimba oluwalo olunyonyonsi mwami Dani Mugula ayiiya mu mukwano butiko olaba ono yalulese oluwalo olunyonyonsi omukwano butiko onaleeta olumbe lulina amattire gundi ku alubamu yemu ono naleeta oluyimba lulina gundi olumbe nkooyooyo batonga ya ndongoozo kagwe luyimba oleeta luno n'oleeta luno oleeta luno n'oleeta luno so si bino bye tulimu wano ebyo byabanaku bo balabanga abaakabi naye ebyo bya kinaku Kojja bwe nkubuuza ekibuuzo ngamba nti kadongo kamu akyaliwo era agenda mu maaso oba yagwa egenda mu maaso General oba yavaawo kadongo kamu akyaliwo yensonga lwaki olaba ndi n'abayimbi abalowooza nti baakabi badda mu nnyimba zaabwe akadongo kamu tebadda mu zaabwe kadongo kamu wabeereddewo ebbeeyi nti abayimbi bonna era bawulira mwali mumanyisaaga lunaku lwe nave waffe nga bazze mu za kadongo kamu wali osanze ko akadongo kamu azze mu biraga abakubi baraga abaki bonna ate bayimba zaki za kadongo kamu kuba ze zirimu sensi bo nezaabwe nabo bazigunduwa ne bazikiraba nti tezirina gye ziraga Kojja mu bye twogedde ku mikwano gy'aba Afrigo Band bo bagwawa Afrigo Band eri mu band music ekuba pop era oyo bo bali mu tulu bali abwe bo bali mu tulu bali abwe Afrigo Band yatandika mu 1974 tevaawo ifune eyuga n'eyuguma nekola ki naye Afrigo Band ye mwami wansula ne matovu kati abasigadde ne bwe bagenda so kitegeeza otuna tutunulira General n'ebeddaka mu maaso ate we tujja olwo okwanjulira ku Afrigo Band teyeetaaga nagattako muntu mulala yenna bw'oba n'agyogerako yekka yo nga yo Papa Moi ye Afrigo ne mwami waasula bagitetenkanyiza ne bagibeezaawo waliwo nze omwaka gwenzijukira bajjamu akayuuguumu matovu n'asigalawo bwomu ng'abalala bonna beesudde mu maama n'ayimba oluyimba awo emancipation nakiri ensi nekkiriza Afrigo mugiveeko ate matovu alina ekivuga kyatamanyi kuba buli kimu n'alikodinga ng'aliwo bwomu Kojja kadongo kamu icons ki abatuvudde ku maaso oba myaka kijojjukira abafu abatuvudde bangi mulimu Sebadduka yo wagambibwa ki Sebadduka mulimu Matiya Kyakamala mulimu gundi Gerard Mukasa mulimu gundi Paulo Damulira mulimu Balijidde mulimu Muwaya mulimu Sebowa Mugonza mulimu gundi Moses Katende mulimu Nkugwa mulimu Kabuye mulimu Mabirizi mulimu Musomesa Kaweesa mulimu Livingstone Kasozi mulimu Basudde mulimu Bakafeero bano bajjo basinga bangi nnyo bagenda Sepiria ye Matiya Luyima waali ye waali mulimu tubolowooza nti kati abantu bangi nnyo abafudde n'abamusi bamenye bumenyi ate sigamba nti besimenye tebaalimu naye mba abamu mpozi sibajjukidde bujjukizi naye nga tusaba Mukama Katonda emyoyo gyabwe agiramuze kyebakola kati naffe kye tukyatambulirako era nga tusaba bonna abo abaganyulwako mu bintu abantu abo bye bakola bayambe ku baana baabwe kale banne tuyinza kubanga tuli balyazaamaanya obuteebaza abatugoberera mmwe tufudde ab'enjawulo mufudde ab'enkizo abatugoberera ku mikutu gino okuliko Jack Exclusive wamu ne Focus kati nokojja ekyenjawulo ekiriwo ebintu bino ebyo byafaayo omukutu gutuufu gwe tubiteekako sigwa Focus TV agulira oguyita Focus 256 extra kiteeza tukuwa ekyenkizo ekyenjawulo so tubagamba nti bannange mwenna abatugoberera mugende ku mitimbagano gino mubeere nga mutunoonyaako era tufune stories zijja maaso nakye mbadde njala okulaga omusajja gwe bayita Dono Isaala birungi bwe yali afaanana
ate gundi yali afaanana bw'ati Aisha Nakitto yoyo ne basudde ono Aisha Irene Nakitto kozi Nakitto ya ono Aisha Nakitto yafa Aisha Nakitto waali basudde okay kakati ono Yesebadduka ono Dani Mugulanga muvubuka Yesebadduka ono ye Sulaiman Mayanja ono Dani Mugula ono Irene Nakitto manyabo kati nze bonna bonna engeri gye nalimba manyi obulungi sirina buzibu bwonna bonna oyo Masagazi okay bano omala koza atuvaako ddiye eri bwomala yafa mu 1900 yafa 2000 ye 2000 kandabe wano kuba sijjukira bulungi eri wamala oba yafa mu 2000 ndowooza 2000 naye yali yalekera ddawo okuyimba yali yalekerawo yali amaze okufulumyayo album ani yali amanyi eri wamala yafa ndowooza mu 2 yafa mwaka ki Evergreen wamala yafa mwaka ki Evergreen kwa ngamba bwotyo nze mbadde manyi yali yalekeraawo munnango yali yakafulumya albamu gundi tugende kubuze Google kubanga ayinza okututegeera kati tuze ku Google atubuulire eri wamala avadde kuba njagala nnyo abalabi baffe nakyo bakitegeere eri wamala mbuza buboni uteekawo mu bboni 39 December ate daayi otuvuddeyo kuba ye bw'amaliriza bw'amala yafa tukataddeko ali akaddayi tuli ku boni yafa 2 naye kale bwewunya yafa tanaweza myaka 7 naye bw'owulira obuzendo music gwe bayimba olowooza naye nga mpozi abatadde batamanyi eri wamala yazaalibwa mu 1935 ng'ennaku z'omwezi 22 ng'ennaku z'omwezi zaali 13 December n'azaalibwa naye ng'ate weewuunye yali musajja omweyagaze ennyo mudigize era yazaalibwawo mu bitundu by'emugongo bagiba muzaala saidi naye nga eri wamala yali musajja mudigize era yazaala akyomukisa omulungi nti baana be yazaala mulimu abazze bayimba nga ye ng'omuwala gwe bayita Fiona Mukasa oba wamala era mwana we era abadde ayimba ebbanga lyonna nga bayimba bonna esebo koja lwaki tusiibula abantu baffe tubasiibule kubanga batubadde nange mpulira mbakooye kale mubadde balungi abatulaba bannange tubakkiza nti emikutu gino tuteebwamu koka airtime oba ne cat transport ne bannaffe aba Focus Event Services bagamba nti beeyine bakolera omukolo gubeere nga gutambulira ddala bulungi nnyo ofune service ez'ogamba nti omukolo gwange bane gwaliwo myaka 24 abantu bongambye tulinga kati abali mu bite obuyisi abantu beeyongedde okusubscribinga oluvannyuma lwa bwino ayiika mujja kufuna bwino mungi nnyo kuba yeye mulina omukisa gwe tulina bw'osubscribinga ku Koja Kagatto exclusive oba ku Focus TV ebintu byo tukuwa ebyo bye twalabako kyovola tetugamba nti twawulira bwe ndaba nga kirimu twawulira nkugamba nti kyo sikirinaako bukakafu ebisinga twabyerabirako ensonga lwaki tubikuwa abalerabeera batasobodde mpozi ebimundowooza mubiwulira mujjanga biwulira ku buli lwa Sunday ku ssaawa okuva ku emu paka ku ssaawa 4 ku CBS FM 8 mu live and kick mujja kubanga mubiwulira ntumirako nnyo ne sikutumira yenna ina abantu ba mamba bumu ekibiina kimamba ekyaba abayegatira awamu nga batambulira wamu mamba bumu mwenna mbatumidde nnyo Mustafa Kalenge Sempeebwa Ivan Ndiwala na mwena bannange mbagaliza okutambula obulungi ne bannaffe abatusinzira abasinzira mu UK abasinzira mu diaspora olwo tiimu awo abatwagala nnyo waliwo omuyaye yaŋŋamba yansonyi mumita omuyaye wali musajja awo yajja naŋŋamba nze data wange kwali yagamba nze data wange kwali embalaasi esimbule waliwo mwena naye temulowooza nti bino mu kubikola nti tubikola olwokubanga oba tubulwa bituuliro byetukola naye munnange tuba twagala abantu babeere informed. Very true.
kati nze olugendo lw'entambula singa nalinga buli lwenzija mbasa ba transport singa mwanneeta mwadda naye mwero musalabye nti oli lwalabye nti naye musajja byayogera asaana entambula asaana mu entambula tumwanguize simu yange ebeerako naye nga nva miles 50 okujja buli lunaku nzija wemba ntandikira okuba nti abantu mbawe ebintu bino so kubanga osobola naye nze simu yange ebeerako era eyitawo awo ku screen ate nammwe abaagala bicycle kick mujja kubanga mufuna bulungi ng'era mukozesa simu eyeri ku screen kojja ekitegeeza omuntu wona waali mu nsi muno bicycle kick akafuna bicycle kick osobola omufuna kakati okujjako abantu mu bitundu bya Middle East ennaku zino kuba yo Middle East bagaanyiyo bwe bagambyeko ebyentale ebyo ebiriyo ne Ebola ebikyalemesa ennyonyi okgendayo naye abasigadde mu bitundu byonna tuba osobola bulungi nnyo mufuna leka kwekwasa lutalo lumanya Russia ate yakubye gundi singa Russia teyakubye ne gundi Syria singa teyakubye gundi nandibadde bwe nedda ssebo okumenya amayumba g'okulubigi tekirinawe kikwataganira naggwe kuba nebaira nga amaanyi gakutenderako okujja akabicycle kick kano k'amaanyi walayamu ng'ogenda ku mulimu sente ne zibula naye nodde waka ssebo olinga akuyaayaanira ng'olinga alina bye weetuse naye lwakubeera nti obeera gumite n'olwekyo kakati sala amagezi bicycle kick ayawula ebizibu by'osanze mu lunaku n'ewaka tokwataganya bizibu bya waka oba gyosanze n'obigattaganya ebyawaka byoddayo nga buli manyi nti oba kino kiganyika ngende ndye ku mukalo gwange amiina kale tetuyinza kuba ntusukka wano wadde mulayi mulungi okuva gye twatandikidde mpaka kwezo show ezijja mu maaso awo nze Ade mbadde ne kojja Kagato for now bye bye